إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amatenda amajivuga wakitiibwa Allah atukomezaawo omulundi guno mu nteekateeka yaffe ey'okubeera nga mwana wattu tubuuza okubeera nga mwana wattu tumanya. Yagamba ow'ekitiibwa Allah mu Qur'ani y'ekitiibwa mu surati al-Anbiya, وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kyembadde nsinga okwetaagamu ku aya eyo, w'ekitiibwa Allah yatuta okubeera nga mwana wattu tubuuza ebbanga lye tumala nga tetumanyi, tubuuze bannannyini kumanya. Na bwe kityo twebaza bakadde baffe baganda baffe aba Rawda Islam Media okubeera nga mwana wattu baatuteekerawo enteekateeka eno y'okubuuza ebibuuzo byaffe era ne twanukulwa. Tusaba ow'ekitiibwa Allah abeere nga akkiriza. Allahumma amiina. Nzirako okusalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatujjira n'eddiini eno Busiraamu. Mwana wattu nga buli yenna n'agikkiriza tewagenda kubeera kuwannaanya kwonna. N'okkiriza ow'ekitiibwa Allah oluvannyuma n'ogondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'ebigenderako byonna ogenda kubeera ng'oyingira ejjana y'ow'ekitiibwa Allah. Nabwe kityo mu nteekateeka eyo mu kaseera kano mu studio tulimu n'omuwalimu waffe Sheikh Abbas Senkuba Sonko ow'Omutalagwe. Nja musaba muwalimu atoolere ku basiraamu baganda baffe abali ku mukutu mwana wattu nga bagoberera programu eno ye abatoolere ku salaamu insha Allah. Oluvannyuma wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumwebaza ow'ekitiibwa Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Utira omwoyo gwange n'egyammwe okutya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'okukitegeera nti tuli mu lugendo olutusinkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Nebaza baganda baffe abatuuliriza ku mikutu gyaffe gyonna, Rawda Islam Media, Umma Uganda, tubeebaza mwenna. Yatusaba Allah tabaraka wa ta'ala bakuumire ku nkola ey'okwagala eddiini yammwe kutuusa Allah wagenda okubajja mu nsi eno. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Nam barakallahu fiikum. Ntwala omukisa guno okubeera nga neebaza managing director w'omukutu guno, mukadde waffe yavaayo n'endowooza eno ey'okubeera nga mwana wattu ateekinga oba atwala obuvunaanyizibwa buno obw'okutwala obusiraamu ku next level ku media, on all media platforms mu mbeera efaananako bwetyo. Tumwebaza ne ttiimu yonna yonna, muganda wange Ashrafu ali ku kamera tumwebaza, ne bonna MD waffe mu mbeera efaananako bwetyo. Bannange tubeebaza ttiimu yonna yonna eya Rawda Islam Media mu mbeera efaananako bwetyo. Sebo Sheikh katugende direct tubeere nga mwana wattu tutandika programu yaffe y'okubeera nga abasiraamu bangi nnyo babuuziza ebibuuzo byabwe era mwana wattu balindiridde okubeera nga baanukulwa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh omuwalimu abuuza nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bamusaalira batya kuba buli omu annyonnyola kirala.
wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ensaalira gye tumusaaliramu esukka ku mulundi ogumu. Era oli atumwogerako tuga nti sallallahu alayhi wa sallam maze okumusaalira. Allahu akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Eyo nsaalira. Sahaba gwe bayita Abdullah ibn Umar we mbaseerabidde yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimna assalamu alayka. Tumanyi bwe tukutoolera ki? Salamu. Salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa kayfa nusalli alayka? Tukusaalire tutya? Bw'atyo sahaba bwe yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi n'agamba nti qulu, mugambe Allahumma salli ala Muhammadin. Ay Allah okusaasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali Muhammad. N'abantu bani b'omu nnyumba ya nabbi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, nga wassa okusaasira ku Ibrahimu wa ala ali Ibrahim, n'abantu bani bannabbi Ibrahim. Innaka hamidul majid, gwotenderezebwa Allah, gwe wakitiibwa Allah. Allahumma barik ala Muhammad, Allah sokusaasira omukisa gwo ku Muhammad wa ala ali Muhammad, n'abantu bani bannabbi Muhammad kama barakta ala Ibrahim, nga wassa omukisa gwo ku Ibrahim wa ala ali Ibrahim, n'abantu bani bannabbi Ibrahim. Innaka hamidul majid, mazima ddala gwatenderezebwa Allah, gwe wakitiibwa Allah. Akati abawali bonna bakyegattako nti afdalu salati ala rasulillah salatu ibrahimiyya, okusaalira okukyasinza okubeera okulungi nga tusaalira nabbi yeeku, okwo kwe kusinga okubeera okw'ebbeeyi, bagituuma salatu ibrahimiyya. Naye waliwo ensaalira ez'enjawulo era nga nazo ziriko obujulizi. Okwogera ku nabbi oli n'aga nti alayhi salatu wassalam, okumwogerako oli n'aga nti sallallahu alayhi wasallam, qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, egamba omubaka wa Allah noga nti sallallahu alayhi wasallam. Kikwatagana n'ekyo Allah kyeyagamba nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi. Atuga nti sallallahu alayhi, sallu alayhi ay sallallahu alayhi. Allahu akbar. Sallu alayhi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tuga nti wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. So bwe tutyo tusaalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abalala tukkirizibwa okusaalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noga nti Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enayo nsaalira sobola okusaalira nayo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seeka nsigala nfune era biri Allah byabeeranga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byabeeranga ayogerako wali eri mu hadith eri man salla alayhi salatan wahida sallallahu alayhi biha 10. Naam, asaalira lumu Allah musaalira emirundi 10, saako okusaasira ku emirundi 10 kyekyo Allah akuwa. Naye nga afdalu salati ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam salatu Ibrahim, omuntu okugamba salatu Ibrahimiyya oga nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Waliwo abantu abaleeta ensaalira nga basaalira nabbi Muhammad ensaalira etaliko bujulizi, ng'omuntu okutunga ekitabo kye n'agamba agenda kusaalira nabbi nakyo, ate n'akikakasa ku bantu nga batakisomye ku mikolo ng'amawuledi nga yalowooza mbu tebasaalira nabbi. Waliwo omuvubuka omu yayinanga endowooza eyo, naye twakulira nnyo mu mawuledi, naye twakirowoozanga edda nga tuli mu mawuledi ago nti omuntu bw'aba tasaalidde nabbi mu ngeri y'amawuledi ya mikolo. Tusaba Allah tabaraka wa taala abantu abawe okutegeera, amiina ya rabbi, ng'omuntu bw'aba tasaalidde nabbi mu nkola ya mikolo eyo nga tulowooza nti otasaalira nabbi, era nga tugamba abantu tetayagala kusaalira nabbi. Olw'okuba taleese buyimba buno, buyimba nga ki? Amin tadhakkuri jirani bisalami, buyimba nga ki?
obugamba Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu alayhi uyimbanga ki maula ya salli wa sallimu daiman abada ala habibika khairu khalqillahi kullihim uyimbanga ki wa inna min judika ad-dunya wa darratuha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami obuyimba obufaanananga bwe butyo oluusi obumu mulimu ne shiriki naye abantu tebabwetegereza nnyo nga bwetaaga abantu okufaako ennyo okubwetegereza kaki kagenda okuwaana nako nabbi ebyo muli mu made obumu obutaliimu shirikiya tuyinza okugamba nsi bubi twasobola okuwaana nabo nabbi Muhammad sallallahu naye ate tobulazama ku bantu nti bwe kusaalira nabbi kusaalira nabbi nti olwo omuntu aba tasaalidde nabbi enkola eyina abantu abamu abalowooza nga balookingira eyo nti atayogedde ku buyimba obwo Imam Busayri bwe yaleeta Imam Busayri yali musajja mu Misiri nabbi tamumanyi sallallahu alaihi wasallam basahaba tebamukola ki tebamulabako yali eno mu myaka eno lusanvu n'okweyongerako eno mu maaso Imam Busayri we yatungira obuyimba tugamba tutya nti eyo si nsaalira nabbi Muhammad gyayigiriza wabula oli bw'aba ayagala kuwaana nabbi n'ebigwanidde tuyinza okugamba nti la ba'sa bihi wallahu ta'ala a'lam. Allahu akbar. Sheikh barakallahu fikum barakallahu butuufu ebiseera ebyo tusaba ow'ekitiibwa Allah n'abakyaliyo Allah abeerenga mwana wattu abalungamya mu mbeera efaanana ku bwetyo. Sheikh ekibuuzo ekyokubiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh omusiraamu abuuza agamba nti singa nfuna omuwala nga si musiraamu naye n'asalawo asiraamuke naye abeewaabwe ne bamugamba nti w'osiraamuka todda waka ate nze mbadde njagala kumuwasa nkole ntya? Siraamu bugamba nti asiramuke ne waka addeyo, asiramuke ne waka akole ki addeyo, kubanga obusiraamu bwo bwatteeka eri omuntu. Allah yatutonda nga tulina kuba basiraamu, agaana obusiraamu yeyeesirwaza. Qur'ani bwegamba bw'ogaana obusiraamu gwo bw'okoze ki? Suratul Baqara Allah ganti wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Ani ayinza okuva ku nzikiriza ya Ibrahimu ey'obusiraamu okujjako aba yekoze ki? Yeesirwazizza. Illa man safiha nafsa, okujjako aba yeesirwaza. walaqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin. Twamusitula ku dunia ne ku akhira ali mu bantu abaki abalongo. Iz qala lahu rabbuhu aslim, Allah yagamba Ibrahim silamuka, qala aslamtu li rabbil alamin. Naganti silamuse nasilamuka eri Allah omulizi w'ebitonde. Kitegeeza ki? Nti omuntu agaana okukkiriza obusiraamu yaba akoze ki? Yaba yeesirwaza. Ekisookera ddala agaana eddiini aba yeesirwaza. Ekyokubiri ate obusiraamu ne tulagira okuyunga oluganda. Obeere musiraamu oba si musiraamu tuyunga oluganda. Kati nvudde ngamba nti asiramuka ate n'ewaka akole ki? Addeyo. Seeka addeyo atya mu kiseera ekyo? Ayinza obutaddayo mu kiseera ekyo, wabula agende nga ayogera ne maama we ganti bannayinza okuba nakola ekyabanyiiza mu nsonyiwe, naye munnange Allah wange yandaga nga kikituufu kye nnina okukola, nina kubeera musiraamu. Era abannyonnyola abakoleko ddawa mu ngeri gy'abasobodde mpolampola, bajja kudda mpolampola. Ku olwo olunaku bayinza obutasobola, naye gye bunajja bajja kukkiriza ki? Eddiini. Ekyokubiri, oli ayagala muwasa amuwase. Teriyo maani egaana kuwasa muntu afaanana bw'atyo, wabula longoosa gy'ali kuba eddiini gy'abaddemu si yeeye. Bw'otalongoose gy'ali ajja kumaliriza nga azzeeyo. Musomesa eddiini ategeera eddiini ye. Ezimu ku nsobi ze tutera okukola be bantu okubasiramula abafaanana bwe batyo ne tugaana okubasomesa eddiini. Bamaliriza bavudde mu busiraamu bwe mufuna obutakkaanya nabo, kuba ebiseera ebisinga abamu basiramuka basajja, basiramuka bakyala. Wallahu ta'ala a'lam. Yunga oluganda lwo n'obusiraamu bunywerereko. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Sheikh omusiraamu era abuuza ku bika by'obusiraamu 75.
ebika by'obusiraamu? Siraamu tetumanyiyo bika 5 sibimanyi okujjako nga alina obujulizi, wabula kyetumanyi nti obusiraamu bwa miteeko 2. Tuyina obusiraamu bwe bayita bisifatin amma, obusiraamu mu sifa ejjudde emini ebuna, ng'obusiraamu bubuna abaatusookawo n'aboolwaleero nti bonna baali ku kimu la ilaha illallah, baali ku buki obusiraamu. Ne wabeerawo obusiraamu bisifatin khassa, obusiraamu nga buli mu ngeri eri special, bwe busiraamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabeera nga atusomesa, obulimu tafsiri, okutemaatema essola n'ebeeramu naye nga yanjawuloko ku ssola z'abo abaatukola ki, abaatusookawo. Ne mubeeramu okusiiba nga kwanjawuloko ku baatusookawo, owulira nga nabbi waffe alaihi salatu wassalaam ssola baamuwa 5. Si abaatusookawo tewali bujulizi bulaga nti babawa essola mmeka? Babawa essola 5. Basooka namuwa 5, era mu mpeera asadde 5 afuna ameka? Afuna 5. Afuna 5. Okusiiba okw'abaasookawo tekwalingamu ddaaku. Nabbi yagaa nti alfaslu baina siyamina wa siyami ahli lkitaabi aklata sahur, enjawulo eri wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abaasookawo kulya ddaaku. Kitegedde bo tebaalyanga ddaaku. Kitegeeza nti obusiraamu buno buli bisifatin khaasu, mu kitendo nga kiri ki special, kyeyawulidde. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo bwe busiraamu bwe tuyinza okugamba nti bwe tumanyi, naye ala kulli abaasookawo bonna baali ku busiraamu abalongoofu bannabbi. Allah aga nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu ttaghut, twatuma nga tutumira buli nabbi, buli kibiina kyonna omubaka basinze Allah, beewala okusinza ebitali ki, ebitali Allah, etaghut. Akati ayinza okubanga ozabadde ayagala kutegeera bubinja buli nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti iftarakat alyahudi ala 71 firqa. Ayinza okuba ndooza kyabadde ategeeza abayudaaya beekutulakutulamu obubinja 71, waftarakat nasara ala 72 firqa, ate abakatuliki beekutulamu obubinja binja 72, wasataftariku hadhihi l umma, ate no umma egenda kwetemaatemamu ala 73 firqa, obubinja 73, kulluha fi nnaari, bonna bwamuki, bonna bwamu illa wahida, okujjako akabinja kamu. Nabbi yabuuzibwa nti be baluwa abagenda okuwona omuliro, yagaa nti hum makana ala ma ana alaihi lyawm, abo abali ku ekyo kyendiko, wa ashabi, ne basahaba bange. Kitegeeza ki? Nti nabbi yalaga nti buli kabinja kemulaba akaze, buyinza okuba olwaleero bw'alaba oli mu nzikiriza oba mu ntunula alaba busukkamu, okusinziira ku bubinja bingi obuzze mu busiraamu. Abashiya bokka balina obubinja buyitirivu. Sufiya ina firaku nyingi wa turuq, tariqatu shaziriya, nakshbandiya, ojja kubasanga balina tariqatu asamaniya, tariqatu qadiriya, tariqatu tijaniya. Kugamba balina amakubo mangi era obubinja bwetemaatemamu, naye ala kulli ye nabbi Muhammad yatugamba obubinja buli 7 mu busatu, bonna bwa muliro okujjako akabinja kamu. Tusaba Allah ataasa omuliro atuwejjana. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ekibuuzo ekirala, Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah, bwemba nakozesebwa ensobi n'enjalula abalongo ne bakola ebbombo, olw'okuba nali sirina kumanya ku kyo, nkola ntya Sheikh? Bakola ebibbo by'abalongo. Akati omuntu akoze shiriki yenna Allah okumusonyiwa alina kukola tauba. Omuntu akola shiriki Allah alina kumusonyiwa, ate bw'okola tauba sala amagezi gonna okulaba nti olongoosa era otereza, toddiramu ddala, era nkuwa essuubi nti Allah ajja kukusonyiwa insha Allah oshiriki w'okwalula abalongo. Ebbanga ly'omalanga obiviiriddeko ddala, tugenda kubiddamu. Obujulizi buli luddawa, Allah yatulaga shiriki w'abakatuliki naga nti laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha,
bakaafu buli yenna agamba nti Allah bali basatu ng'Abakatuliki bwe bagamba. Ilahul abu taata Katonda kitaffe, Ilahul ibnu Katonda mwana, Ilahu ruhul qudus Katonda tubayita mwoyo mutuukirivu, mwoyo mutukuvu. Ne Allah mu maaso eri yaga nti afala yatubuuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu huwal ghafurur rahim. Abakatuliki singa bakola tauba ne basaba Allah abasonyiwe, wallahu huwal ghafurur rahim, Allah bakola ki musonyinya asobola basonyiwa. Kiba kitegeeza shiriki waabwe ono gwe bakola Allah asobola okukola ki okubasonyiwa singa bakola tauba. Kati ekisobola okusonyisa shiriki kugenda wa Allah n'omuga nti Allah wange nayalula abalongo naye nali simanyi Allah, nali simanyi kusaba Allah onsonyiwe shiriki oyo gwe nakola, kusaba Allah onsonyiwe. Ai Allah nkusaba oleme kunzisaako busungu bwo. Allah neetonze gy'oli sikyaddira insha Allahu ta'ala. Allah ajja kukola ki? Ajja kusonyiwa. Nabbi yagamba nti fatuubu ila Allahi fattaibu mina dhambi kama la dhamba lahu. Mwenenye eri Allah, omuntu yenna asaba Allah omusonyiwa abeera nga atalina zambi. Asaba Allah akusonyiwe, Allah ajja kusonyiwa n'okwejjusa lwaki nakikola awamu n'okubeera nga wakikola tomanyi, ne Allah ajja kusonyiwa insha Allahu ta'ala. Barakallahu fi wa jazakumullahu khair. Sheikh, mpozi kembadde njagala ontereezeemuko. Omukatuliki senga akolera tauba eri gyali, kubanga olwaleero tulinawo Abakatuliki aboogerwako abakola tauba Allah n'abasonyiwira gye bali basigale eyo, beba nabo omulembe guno oba bali abasooka. Bano bennyini singa akola tauba, tauba y'Omukatuliki teba kitegeeza kuva mu Bukatuliki, kuva mu Bukatuliki tekitegeeza siramuka. Afala yatubuuna, kuba bw'alekayo okukkiriza mu al-aqanimu thalasa bakatonda bameka? Abasatu. Automatically abalina kukkiriza Katonda omu, si bwe bayita obusiraamu? Obusiraamu Sheikh. Taban. Afala yatubuuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fi. Barakallahu fikum. Sheikh, omusiraamu abuuza kino kiseeka tugenzeeko mu olunabuddu. Agamba I would like to know the five types of people who are not supposed to enter the mosque. Thanks. Muganda waffe abuuza oba mwennyinaffe ayagala abantu ab'ebika ebitaano abatakkirizibwa kuyingira mu mizikiti. Abantu ab'ebika ebitaano si bonna, tetujja kubatwala ala al-itlaq. Abamu bagamba asookera ddala ye muntu amenyawo emizikiti gy'abantu n'agikola kinaagitunda, oba n'aziiza abantu okuyingira mu muzikiti nga guli awo n'aga nti temuguyingiramu, nga Allah bwe yagamba waman azlamu mimman mana'a masajida Allahi an yuzkara fiha ismuhu. Ani muli az'amaanyi okusinga omuntu aziiza abantu emizikiti gya Allah okugitenderezaamu Allah, okugiyingiramu bagikoleremu dhikiri. Yuzkara fiha ismuhu wasaa fi kharabiha, n'agimenyawo. Sajja n'addira omuzikiti ogubaddewo n'agumenya oba n'agutunda. Allah aganti ulaika ma kana lahum an yadkhuluha, abafaanana bwe batyo temubakkirizanga okuddamu oyingira mu mizikiti gya Allah, kabeere nga mumulabako ekifaananyi ky'eddi. Kkiriza ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaibin, tayikkirizibwa guyingira okujjako khaib, nga ayina kuweebuulwa. Wuuyo amenyawo emizikiti gy'abantu, wuuyo mbeera efaanana bweti. Lahum fi dunya khizi, ku duniya balina kuweebuulwa kuswala. Walahum fil akhirati azabun alim, ate ku akhira balina kubeera nga bafuna ebibonezo ebiruma. Omuntu owokubiri bagamba nti ye mushiriku, tayingira mu mizikiti, naye oyo Allah yamugaana mu masjidil harami. Emizikiti egisigadde wabeerawo obwetaavu ku mushiriku akusobola okuyingira. Obujulizi buluddawa nga Allah agaana omushiriku okuyingira e Makka. Yagamba Allah tabaraka wa taala suratu Tauba, yagamba nti ya ayyuhallazina amanu, abange mmwe abakkiriza, innamal mushrikuuna najasu, abashiriku bonna bukyafu. Fala yadkhulu almasjida alharami, tebaddangayo okuyingira e Makka mu masjidi yaffe. Ba'da amihim hadha, oluvannyuma lw'omwaka ogwo, mwaka gwaffe. Basahaba baatya nnyo ne baga nti abasajja babadde abagagga abashiriku abo, kakati ate Allah abagobye. Allah n'aga nti wa in khiftum ailatan, bwe mubanga mutidde bwavu,
fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Allah nammwe basiraamu mwasobola okubakola ki? Okubagaggawaza. Bw'aba yagadde Allah asobola okugaggawaza. Gagga tebuliko nti alina kuba mukaafu yagaggawalayi. Kala n'omusiraamu asobola okufuuka omuki? Omugagga. Saba Allah atugaggawaza obugagga obutatujje ku ddiini yaffe. Amin. Tayib, omuntu owokusatu gwe baga nti almujinibu, omuntu owajjanaba. Owajjanaba baga nti takkirizibwa kuyingira inda alfuqaha, takkirizibwa kuyingira mu muzikiti okugubeeramu almukthi fil masjid, okugubeeramu illa murura, okujjako ng'ayita mu buyisi nga bwe kyajja mu suratu Nisa nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatugamba nti ya ayuha allazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Paka bwe yatuuka yaga nti wala junuban, n'omuntu ali janaba, ayina janaba, illa abiri sabil, okujjako ng'akola ki? Ng'ayita mu buyisi. Nga ayitawo buyisi. Omuntu owokuna bagamba nti annufasa, abakyala abali muki? Mu nifaasi. Naye tewali bujulizi bubagaana ekyo abakyogera, tewali bujulizi bugaana ali mu nifaasi kugenda muki? Basembayo abalala bagamba nti alhuyyadu, abali muki? Mu nsonga. Oyo naye talina bujulizi kubanga tewaliwo talwith, waliwo obujulizi obulaga nga nabbi yatuma Aisha mu masjidi abeereko nekyamukimirayo. Kati wabeerawo bwetaavu bw'okusoma kw'omukyala ali mu nsonga, wabeerawo bwetaavu bw'okusoma kw'omukyala ali mu nifaasi, la haraj, tewali buzibu bwonna bumugaana kukola ki? Kutuula mu masjidi kubeerako ne byakola ki? Ne byasoma. Wallahu ta'ala alam. Ali mu nifaasi ne muhaidu, Qur'ani akwate asome, teri bujulizi bumugaana. Barakallahu fiikum. Kasita wabeerawo obwetaafu. Wallahu ta'ala alam. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh Omusilamu abuuza nti bwe baazina subuhi ne batuuka ku kigambo ekigamba as-salatu khayru minan nawm. As-salatu khayru minan nawmi. Addamu nti as-salatu khayru minan nawm. Akiddemu nga bw'akyogera. Obujulizi buli luddawa yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha adhana almuadhdhinu, omwazinyi bw'ayazinya, faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin, bweddamu nga bw'ayogedde. Kujjako ebigambo Nabbi bye yagendanga ajjamu nti kino mukyogere bwe muti, mukyanukule bwe muti, naye byonna tusigala twogera ng'omwazinyi bw'akoze eki? Bw'ayogedde. Barakallahu fi. Seeka era twongeremu okubeera nga tulongoosaamu awo nti wetutuuka ku kigambo ekigamba nti la ilaha illallah, waliwo abamu abagamba nti haqqu la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Sheikh aba tayongeddeemu. Bw'aba awulira ng'omwazinyi akitaddeko akiteekeko, naye ffe Nabbi yatugamba nti faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin, yogera ng'omwazinyi bw'akoze eki? Bakitegeeza bw'oba tokiwuliddeeko oli mu nsobi, bwejajinga wokka, by'obusiraamu bwe bityo biri. Barakallahu fiikum. Sheikh ono bamuyita Nuhu Sempijja ng'abeera Kinoni Lwengo. Nsaba ku bintu 10 ebijja omuntu mu busiraamu. Ebintu 10 ebijja mu busiraamu, abamu ku bawali baga nti laysat ala alhasri, tebisobola kubikugira kuki? Nti biri 10 byokka. Wabula omuwalimu yagenda asengejja n'ajjamu ebintu ebimeka? 10. Muhammad ibn Abdul Wahhab oluvannyuma n'abaamusookawo nga ba Ibn al-Qayyim bagenda babikoonako, Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam, Allah abasiime. Ekisookera ddala mu bufunze ashirku fi ibadatillah, okugatta kuki? Ku Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu bw'agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala, ekyo automatically tasuubiranga alinayo obusiraamu. Abeerenga mushiriku nga mukubi wa kitabo, abeerenga mushiriku mulaguzi, bano bakabwa mutuula kungo, abeerenga mushiriku ayina essabeewuwe, abeerenga mushiriku shiriki yenna yekennyini yeegase ku Allah, obaddidde balala baagase kwani? Ku Allah tabaraka wa ta'ala. Owokubiri, man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafaa'a wa yatawakkalu alayhim, omuntu yenna ateekawo wakati we ne wakati wa Allah wasita, ekintu ekyomumakkati, yad'uuhum ng'abikoola, nga Abakuraishi baateekangawo amasanamu, bababuuza lwaki musinza amasanamu, bagamba ma na'buduhum, tetugasinza illa liyuqarribuuna ila Allahi zulfa,
wabula tugasinza ffe gatusembeza busembeza wa Allah tugayitira mu buki itizi kati omuntu ateekawo ekintu kabeerenga nabbi Muhammadi otaddewo nti nampitira mu nabbi Muhammadi katonda waffe tuwe kino la oba okoze shirki tuyina kubanga tugenda buterevu eri Allah wange kyovolaba Allah yagamba nti wa idha sa'alaka ibadi abaddu babakubuuzizza anni kunzani Allah fa inni qarib baga nti nze ndi Allah ndi kumpi ujibu da'wata da'i Allah yanukula omusabi yenna abasabye ne bw'aba tayitidde gwayitidde gwesaba edduwayo buki buterevu ensonga ey'okusatu man lam yukaffiru almushrikiina omuntu yenna awuliranga mbu kimwesittaza okaafuwaza abaki abashirika waliwo omusajja omu yayogera ebiseera ebyo n'agamba mbu tubayita bakaafu tukabyewuunyisa oba yali yakalaba yakawulira nti bakaafu obukaafu Allah yakiyita dda abantu bonna bagaana okukkiriza Allah n'okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekukkirizibwa kiyita kukiyisa ku lulimi buli kaseera mukaafu gwe la naye gwe bw'obanga omanyi nti wagaana okukkiriza Allah obeera muki kati man lam yukaffiru almushrikiin omuntu wagaana okukaafuwaza abashiriku ng'omumanyi nti omusajja mushiriku oba omuntu mukaafu n'ogaana omukaafuwaza aw shakka fi kufurihi obanga ogaa nti zonna ddiini naye ng'omanyi n'omwezi guno gwe nnyini bagenda kuzaaza Allah baga nti Allah azadde omwana Christmas mwezi guno buli lunaku bagamba paatiri mwana mwoyo mutuukirivu shirikun billah gwe n'ogaana bakaafuwaza nti si bakaafu oba n'obuusabuusa mu bukaafu waabwe aw sahaha madhhabahum oba n'ogaa nti nebye baliko minha gye baliko nabyo bituufu kafara bi ijma abasiraamu bonna bakyegattako nti oli muki obeera obusiraamu oba obuvuddemu omulala man yataqada anna hadiya ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi waliwo omuntu yenna ayinza okuvayo n'aga nti waliwo obulungamu obusinga obulungamu bwa nabbi Muhammad okiraba au anna hukma ghayrahu ahsan min hukmihi oba olinaddira constitution ya Uganda naga nti enesinga Qur'ani mathala oyo abeera mukaafu nnyo wallahi abeera mukaafu nnyo omulala man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam muntu anyigira ekintu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyajja nakyo walau amila bihi ne bw'abanga akikolerako musajja ayinza okubeerawo nga anyigira ekirevu naye nga yakirekako kyokka ekyo kisobola okumukola ki okumukaafuwaza anyigira hijabu omukyala wali mu hijabu n'aginyigira tajagala ajamba naye olwokuba ajambala olwabbaawo okukola ki okubeera nti agimulagira ekyo kyokka okunyigira nabbi Muhammad kyeyajja nakyo abawali mbagamba kisobola okujja byonna biriko obujulizi lwakuba tubiyita mu buki mu bufunze ekirala man istahzaa bi shay'in min diini rasuli aw thawabihi aw iqabihi kafaran bi ijma yenna jeja nabbi kyeyajja nakyo oba empeera yakyo oba ebibonerezo Allah biyassa n'otandika bijeja ng'ojeja okutemako omukono ng'olyawo kifudde topiki mbw abasiraamu batemako emikono kati abantu banaakozesa ki ng'emikono bagitemyeko abantu balina enjeja gyegifaanana bwetu ebyo kisobola okujja olaba abasajja bali abava mu busiraamu abannanfuusi bagenda mu lutalo bajeja basahaba bajeja nabbi Allah n'abaga nti abillahi baga nti ma ra'ayna mithla qurra'ina haula argaba an-nasa butuna tetulabangayo nga bantu bano basomi bafategezaamu nabbi ne basahaba argaba an-nasa butuna bayina embute ezaagala okulya wa ajbanuhum 'inda al-liqa naye batutuka omukusinkana mu ntalo babeera banafu nnyo bali kawadi Allah tabaraka wa taala n'abasaako etteeka nga libakaafuwaza nti abillahi wa ayatihi Allah mateeka ago mbaka wa Allah kuntum tastahzi'un imbadde mujeregerera la ta'tazir tewaliwo excuse kada kafartum ba'da imanikum mukafuwadde oluvannyuma lwaki oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe ensonga endala asihiru okuloga mulimu okukyusa abantu omusajja akyusa mukyalawo oba omukyala akyusa ani n'okujja ku muntu gwe babadde baagala n'omumujjako ekyo kyokka nakyo kikaafuwaza nannyini kikola ki nannyini kikola
ekirala mudaharatu almushrikina wa muawanatihim ala alkuffar ala almu'minin oba ala almuslimin. Mudaharatu almushrikin kitegeezaamu okwekobaana n'abashiriku n'abakaafu n'okubayambako okulwanyisa abasiraamu. Ekyo nakyo kijja omuntu musiraamu. Ensonga ey'omwenda, man i'taqada anna ba'da an-nas, omuntu yenna ayina enzikiriza nti abamu ku bantu yasauhu alkhuruju an shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwasobola okuva ku sharia ya Muhammad naye nga ali mulembe gwa nabbi Muhammad muye n'akolera ku bibye, oyo naye abeera muki mushiriku bi ijma'. Ekirala al-i'rad an dinillah, omuntu okukuba emabega eddiini ya Allah, la ya'malu bihi wala yata'allamuhu, tagikolerako ate nga tagiyiga. Omuntu afaanana bw'atyo eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala bw'agikola bw'atyo aba avudde mu busiraamu, nga Allah bwe yaga nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishata dhanka. Omuntu yenna ava ku busiraamu oba akuba emabega eddiini ayina obulamu bw'akanyigo, era agenda kubeera nga azuukizibwa ku lunaku lwa kiyama nga muzibe. Allah agenda kubuuza rabbi lima hashartani a'ma, Allah lwaki onzuukiza nga ndi muzibe, waqad kuntu basira, nga nali ndaba ku duniya. Allah amuga nti qala kadhalika atatika ayatuna, amateeka gaffe gakukola ki, gakukkakufa nasiitaha, n'ogeerabira wagakuba emabega. Toyagala kuyiga busiraamu, ano ntwalira omukisa okutegeeza abantu timufeeyo okuyiga eddiini yammwe n'okukolera ku ki, ku ddiini yammwe. Wallahu ta'ala alamu. Ezo zinnawaqidu al-islaami al-ashir, ebijja omuntu mu busiraamu 10, naye tezikola ki, naye si byebyo byokka byokka, waliyo n'ebiki n'ebirala mwalimu yagezaako okufunzafunza mu ebyo. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Tumwebaza omuwalimu waffe abatugoberera abalungi ku Rawda Islam Media. Bannange tubeebaza bali ku mikutu gyonna umma Uganda mumbeera efaananaku bwetyo. Bannange tubaagala nnyo, nabo bonna abawaayo obudde ne bapostinga ebibuuzo byabwe ku Rawda Islam Media. Bannange twebaza managing director ne muassasi w'ensonga eno mumbeera efaananaku bwetyo. Bannange mwenna tubeebaza, tugamba nti tusaba ow'ekitiibwa Allah abeere nga atuwaamu ekisinga okubeera ekirungi mumbeera efaananaku bwetyo. Sheikh, mu butuufu akadde katuliiridde empingi, omutaka w'ejjokolera. Mu mbeera efaananaku bwetyo, ono mwannyinaffe ayitibwa Nazala Aisha from Saudi Arabia. Ekisookera ddala Ssebuseeka atweyanzizza. Allahu akbaru. Ali Saudi Arabia. Era abuuzizza nti singa omusajja yawasa abakyala bonna n'abamalayo, naye omu ku bo ku bakyala abo bawasizza abana, omu ku bo n'agwa eddalu. Kati omusajja oyo akola atya? Amuta oba asigala naye? Omusajja bw'afuna omukyala nga afunye ekizibu ekifaanana bwe kityo, huwa ala al-ikhtiyari, asobola okulondawo, imma albiqaa maaha, okusigala naye, au tatliqiha, oba okumukola ki, oba okumuta. Wabula albiqaa maaha, okusigala naye, huwa al-afdal, kyekisinga obulungi, n'amujjanjaba. Lwaki? Allah yatuga nti wala tansawu al-fadla bainahuma au bainakuma, temwerabiranga obulungi bwemubadde mwefunamu, obadde omufunamu ebirungi. Kati afunye obuzibu, oyagala mwabulira ekyalibadde kisinga obulungi kusigala naki, naye n'ojjanjaba n'okubirira paka ow'ekitiibwa Allah wanaagera kyanaaba akoze eki, kyaba ayagadde. Allah ayinza okugera n'akomawo n'atereera, Allah ayinza okugera n'asigalirayo, Allah ayinza okugera n'amujjulula. Kyaba ageze kyonna osigala ofuna empeera zaakyo singa ogumiikiriza. So wa in tasbiru, bw'oba ogumiikiriza fa huwa khairun lakum, kyekisinga obulungi gye mukola ki, gye muli. Wallahu ta'ala alam. Abalabi baffe abalungi ku Rawda Islam Media, ebbanga lyonna akadde ke kasinga okubeera nga mwana wattu katuliira empinga. Ne mu butuufu tuli basiimu gye muli oluvannyuma lw'owekitiibwa Allah mwana wattu okubeera nga mutufudde kye tuli. Rawda Islam Media mwana wattu mugifudde Rawda, okubeera nga mwana wattu gwe mukutu gwe tuyimiriddeko okubeera nga
tusoma obusiraamu bwaffe guwulirwa buli wamu. Ekyewuunyisa Sheikh nti n'ab'e Saudi batulaba batugoberera live streaming, South Africa, Yemen, America, mu mbeera efaanana yonna mu mbeera esinga okubeera ennungi, nti abo bonna mwana wattu babadde bajja batugoberera mu mbeera efaananako bwetyo. Twebaza bonna abali mu kitundu kino, twebaza baganda baffe abamukono Islamic Institute. Sebo Sheikh, nga tumaliriza abantu sebo bakubirize abaana badde ku masomero. Omuggalo gwa myaka 2 abaana abamu bafunye embuto, abaana abamu bafumbiddwa, baweddemu essuubi, abalala bafudde, abalala bafunye emirimu egy'okukola. So mbadde nsaba nti mu kuwumbawumba kw'okubiriza abazadde boogere n'abaana, naddala abo abafunye ebintu ebifaananako ebityo babategeeze nti basobola okudda ku masomero. Mu mbeera efaananako bwetyo twebaza baganda baffe aba Mukono Islamic Institute okubeera nga batuwa platform efaananako bweti, na bwekityo twongera obategeeza nti abaana tubatwale mu masomero g'obusiraamu. Abasiraamu mwenna abandaba, tubatwale mu masomero g'obusiraamu. Nyigiriza okulaba kiki kyonoonya mu masomero amalala ng'agaffe tegakirina. Tubasaba tutwala abaana baffe mu masomero g'obusiraamu. Nyongera obategeeza nti bannange Al-Bayan Quran Memorization Center yiganga mu butuufu erina hafula. Seeko ekyo obadde wakitegedde ennaku z'omwezi nga 19 wa Seeka Bayani wa Quran Seeka Uthmani Shaabani Ngobi alina gundi, alina hafula agenda kutikkira gundi abamazeeko Quran mu mbeera efaananako. Inshallah olw'obufunda bw'obudde tubeebaza baganda baffe, abazadde baffe abamukono Islamic tubeebaza olw'obufunda bw'obudde. Nja kutwala omukisa guno okubagamba nti abaana mubakomyewo, mubawandiisa abalala bwe bawangirira nti kati tugenda kuggulawo ekifo kyaffe alhamdulillah, era wetuli wetukolera ebintu bino byonna tutwale mu maaso okubeera nga abaana tubawandiisa abatannaba kuwandiisa senior 1, senior 2, senior 3, abaana bawandiisa senior 5 kozi Al-Huda naye ewandiisa, Nassale ewandiisa, P1, P2, P3 bawandiisa mu kiseera kino. Nja kutwala omukisa guno okusaba baganda baffe bonna tuyambeko ku masijidi yaffe ezimbibwa e Mulago. Masijidi eyo ezze ekubibwa akalango. Mbasaba insha Allahu Ta'ala beerako ne kyeweeresa oteeke ettaffaali ku masijidi eyo. Yagamba wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma naqasa maalun min sadaqati, emaali tesobola kukendera lwa kuwaayo, wa innama yazdat, era ne musaddaaka esigalawo daily income ng'ofudde, masijidi egenda kumenyebwawo ddi eyo ng'otaddeko ettaffaali. Weeyune nnyo dduka misindo oteekeko ettaffaali insha Allahu Ta'ala nga tebannaba kugimaliriza. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.